Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Ministry y'abakozi n'ekikula ky'abantu ezeetema empenda ku buti Abannayuganda bwe basobola okukolera mu mawanga g'ebunaayira nga bali mu mirembe. Okutuuka okutandika okusala entoto kyava ku bantu ab'enjawulo abazze balabikira mu butambi nga batulugunyizibwa nga n'abandi emboozi bazinyumya kyere ku mbeera gye bayisibwamu mu mawanga ago. Ezimu ku mpenda gavumenti zezeetema okumalawo ekizibu kino kwe kukola ebikwekweto ku kampuni ezitwala Bannayuganda ebweru okuggyamu ezo ez'ebicupuli, okuteekawo emikago egy'enjawulo n'amawanga amalala okukkiriza Bannayuganda okukolerayo n'ebirala. Kyokka newankubadde bino bikoleddwa, omuze guno gukyagenda mu maaso era nga bannansi bakyakukusibwa. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi Davina Anyakun, kizuuse nga waliwo kampuni ezerimbise mulimu gw'okutwala Bannayuganda ebweru okunoonya emirimu ez'amankwetu ng'ezisinza okukolwako zize zitambuza n'okulambuza abantu mu ggwanga n'ebweru waalyo ziyite zi tours and travel. Tebali license era tunabulako Bannayuganda nti temukozesa kampani za tours and travel be basinga okutwala abaana baffe ne babonaabonera wabweru kubanga ffe tuba tetubalina mukono ku system ya IMIS so tetusobola kuba bamonitaringa. Ono agamba nti waliko ekikwekweto kye bazze bakola ku kampuni zino era nga baliko ze bagudde mu buufu nga kati zino za kukangavvulwa olw'okumenya amateeka. We enlisted some of them for the registering. The Ministry of Tourism has them, and if you know you've been doing this, you should know that the Ministry of Government is going to deregister you. Yet you've been doing tours and travel. Bwera waliwo n'abantu abafuna emirimu gy'okukolagana n'okuyambako kampuni eziweebwa olukusa kyokka ne bayita ebbali ne batandika okutwala abantu ebweru mu ngeri emenya amateeka. Minisita agamba nti olw'embeera eno waliwo Bannayuganda gavumenti beri mu kulwanirira okununula essaawa eno abali mu mawanga amalala nga babonaabona. I got to know about the Syrian girl. I think she's called Sylvia. There's a story saying that the children of the person killed her and then they've said it's her. I have contacted our Cairo embassy, both in Britain, including in Britain to Ministry of Foreign Affairs, to help us to trace this girl, same as the 200 Ugandans who are in India. I've just been talking to one of our colleagues who has been working with them. We have over 200 Ugandans. Some of them are not okay, they're sick, they really want to come back home. The Ukraine jobs still, these are traffickers. We don't have any company that has been licensed. We also don't have any BLA, that's a bilateral agreement with Russia. So we're going to engage IOM and we're also going to engage His Excellency the President to be able to help us. Kati okwongera okutaasa Bannayuganda ku nsonga y'okukusibwa, minisitule bakanya n'eddimu ly'okusomesa abantu ku ngeri ennungamu gye bayinza okuyitamu okutambula okugenda okukolera mu mawanga amalala ng'emisomo gino bakugibunyisa eggwanga lyonna. Badde njagala okulaba nti eno campaign egenda maaso, tugenda Mbarara, tugenda Mbale, Jinja, the entire country, nga tugezaako nnyo okulaba nti tusomesa abantu baffe bafuneyo engeri gye bagenda okumonitaringa. Kyokka nga gavumenti bw'ekola ogwayo, Minisita Anyakun asabye Bannayuganda okwetegereza naddala kampuni ze basazeewo okukozesa visa ze babawa wamu ne contracts oba endagaano z'omulimu nti bino bisobolera ddala okubataasa ku kukusibwa. Bw'olaba visa gye bakuwadde nga ya visit gomanya ki nti eyo visa naye ki nkyamu ebeera employment visa. Contract z'osayininga erina okuba nga eraga emirimu gy'ogenda okola n'omusaala gw'Omunnayuganda gw'ogenda okukola. Wetwogerera nga Bannayuganda bakakkalabiza egyabwe mu mawanga g'ebweru baweera ddala emitwalo 280 nga bano eggwanga libafunamu ssente eziri mu kawumbi kamu n'obutundu 3 buli mwaka nga kw'otadde n'abafuna obukugu mu bintu eby'enjawulo ne badda kuno ne batandikawo emirimu. Jennifer Kabale, Agafeyo, Prosperity TV.